Minisitule y'ebyobulamu ng'eri wamu n'ebitongole by'obwannakyewa ebirwanyisa akawuka ka mukenenya etongozza emitendera emipya egy'okugobererwa amalwaliro gonna agakebera akawuka ka mukenenya mu ggwanga. Mu mitendera emipya omuntu yenna kasita azuulibwa n'akawuka ka mukenenya alina okutandikirawo okufuna obujjanjabi okwawukanako n'enkola enkadde ebaddewo ng'omuntu bw'azuulibwa n'akawuka asooka kukeberwa ku mitendera egy'enjawulo n'alyoka afuna obujjanjabi. Okulaba nti tusobola okulabirira abantu abalina siriimu ne bafuna engeri gye beejjanjabamu, twafulumiza guidelines nti bwe bakukebera siriimu era ofuna eddagala. Guidelines zaaliwo edda twakukeberanga siriimu ne tusooka ne tukulaba nga oba oyina otuuse kufuna eddagala oba tono, naye kati buli gwe tukebera ne tusanga nga alina siriimu tumuteeka ku ddagala. Obutafaananako nga bulijjo okukebera akawuka ka mukenenya kwa kubeera kwa nju ku nju nga kino kigendereddwamu okutuuka ku buli muntu n'abo abatasobola kugenda mu malwaliro kwekebeza. Abavubuka abali wansi w'emyaka 18 ne bamalaaya be basinga okusaasaanya akawuka ate nga tebettanira malwaliro okusobola okutegeera engeri obulamu bwabwe gye buyimiriddemu era nga mu nkola eno nabo baakutuukibwako. Olw'okugamba nti bwe mba nina esiriimu abantu bajja kunsekerera kangende nga neekwese bwe ngenda wali nga bandaba bajja kulowooza nti nze ndi ku ddagala. Kati ebyo bikyaliwo ate ffe twagala sitigima eyebeerewo, twagala buli muntu abeere n'eddembe agende akebeze esiriimu afune eddagala afune obujjanjabi obulala. Okusinziira ku Joshua Musinguzi akulembeddemu enkola eno, minisitule erina obuwumbi bwa ddoola obusukka mu 140 bwegenda okweyambisa okulwanyisa akawuka ka mukenenya mu ggwanga. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, abantu abasukka mu kakadde kamu n'ekitundu be balina akawuka ka mukenenya mu ggwanga. Wabula nga bayita mu mitendera emipya egiteereddwawo, emiwendo gy'abantu abalina akawuka ka mukenenya gisuubirwa okukendeera. Nasaka Joeria, KTV, Amalindirire.